Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fad gemanya. Tubebaza okulika nti mutambula naffe nabwe kito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongere okubaweereza nga bwe tweyama okulika nti tukikola. Olunaku olwayo tugenda kuba tochi mu kibiina kya National Unity Platform. Amawulire mangi nnyo agaliyo, entalo nnyingi nnyo eziri mu kibiina oboolyawo ezaabalukawo. Bw'otunuulira ekibiina ki National Unity Platform tugenda sookera mu ntalo eziri e Masaka. Ate nga bw'otunuulira ebbendobendo ly'e Masaka ffenna tukimanyi nti likola ky'amaanyi nnyo mu by'obufuzi by'e Kampala, Uganda. Naddala eby'omu bufuzi wano ebya Buganda Region nti Masaka eyo ebadde ekola ng'ekyokulabirako oboolyawo. Essaza Buddu bwe liyimirira amasaza amalala oboolyawo nago galabika nti gakola ki? Gagoberera mu mbeera ezifaananako bwe ziti entalo z'amaanyi nnyo. Awo tugenda tunulako bwe tuva awo tugenda era kutunulako ku former leader of opposition Mathias Mpuuga ono naye alina ensonga ze n'entalo ze. Tumuwuliddeko oboolyawo ng'alina bagezaako okulabika nti ayolekeza obwanga. Then bwe tumaliriza era tujja kukomekereza n'eggulire ery'ekibiina ki National Unity Platform wakati mu kuba nti bateekateeka okujaganya emyaka ena bweddu egy'ekibiina ki National Unity Platform oluvannyuma lw'ekyagunjibwawo mu mwaka gwa 2020 zaali ennaku z'omwezi nga 22 omwezi guno ogw'omusanvu baali bakyanveiringa oba baali bakigulawo mu butongole. Eggulire tugenda okusembayo nalyo naye nga tugenda tandikira mu bbendobendo ly'e Masaka. Ebbendobendo ly'e Masaka lino lijjuddemu entalo ezitagambika, ate entalo zino oboolyawo abasinga balowooza nti zajja oluvannyuma lwa ssagayo obukadde 5 eyabalukawo nga Mathias Mpuuga oboolyawo abakulembeze mu National Unity Platform bamulumiriza okulya ensimbi y'omusolo mu ngeri y'amankwetu. Then kyakubiri tugenda era kulabika nti tutunula Masaka ono entalo zino zaava ku ki? Bw'otunula entalo z'e Masaka zino gye zaava ziviira ddala n'omwanattu mu kulwanira ebifo, okulwanira bukeeki obutonotono, okulwanira obugabo obutonotono nga bye bifo. Naye nga bw'otunuulira aims and objectives za National Unity Platform si kulwanira bufo wabula kutwala buyinza oba kulabika nti bajja bannayuganda mu mbeera gye balaba nga tetambula bulungi mu by'obufuzi by'e Kampala, Uganda. Y'ensonga lwaki babasuubiza ensi ensuubize ne babakakasa nti tujja kwambala engule oluvannyuma lwa bino byonna. Naye bw'otunula abakulembeze b'e Masaka ne Masaka ng'ekifaananyi bwe tukibasiigidde kikyategeeza mu by'obufuzi by'e Kampala, Uganda. Kyennyamiza waliwo olutalo kati ssaawa zino lunyinyitidde luli wakati w'abakulembeze abamu e Masaka awo. Abakulembeze bano nga bakulembeddwa Mathias Mpuuga, bakulembeddwa Abedi Bwanika, bakulembeddwa Juliet Kakande, ng'obwanga babusimbye obanga baboolekeza meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja. Florence Namayanja ono bano bagamba nti oboolyawo agezaako okulabika nti akola emirimu gy'agadibe ngali mu kibuga Masaka wano. Wakati mu kukola emirimu gadibe ngali nga bano bwe bamulumiriza bagamba nti oboolyawo n'ettaka ly'ekibuga mbwagezaako okulitunda mu lukwesikwesi. Naye nga bw'otunuulira bano oboolyawo ne Florence Namayanja ye engeri gy'ataputamu ensonga na bano bye bamuyita ye wakati mu kuvaayo okwedifendinga agamba abakulu bano esookera ddala ensonyi bazifuula obusungu. Ensonyi mu kuzifuula obusungu initially baali balwanira bifo. Jjukira nti tujjukira saga eyaliwo webbaaka awo mu Masaka eyakunga enteekateeka eno mu kibiina kya National Unity Platform ekulibwawo ekitiibwa Chairman Nyanzi. Kakati Chairman Nyanzi yalonda oboolyawo obukiiko bwa kunga mu regions ez'enjawulo. Ne Masaka eno alina be yalonda oboolyawo okumutambulizaako enteekateeka eno eyakunga. Kakati nga meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja agezaako okubaakinga abaana abo. Tujjukira amaloboozi ga Bedi Bwanika ba Mathias Mpuuga nga bagamba ffenno tetwetaagayo kunga. Masaka ng'ebbendobendo lyekunga dda, bano abaleeta ensonga za kunga tetwagala kuziwuliza. Naye nga bw'odiiginga deep kigambibwa nti abamu ku bavubuka abato abeesowolayo okwetaba mu nteekateeka eya kunga
oba oli awo baali bamaze okulaga indicators nti nabo bandijja ne balwanira kadi y'ekibiina ki National Unity Platform mbifo byebimu nga boolaba Kimanya Kabonera, nga boolaba Nyendo Mukungwe, nga ekifo ky'obubaka obukyalo obw'ekibuga Masaka Juliet Kakande watudde. Kakati kino kyabaleetera okemetererwa emmeme ne babanga si batebenkevu ne bagamba abaana bano abali mu nteekateeka ya kunga tebali mu mobilization wansi otusiguukululayo. Kakati ate obuzibu bwe bwajjira saga zino ez'obukadde 5 okubalukawo. Bali abaana ne bongera okukozesa advantage nga basigira abantu b'e Masaka ekifaananyi ekyabakulembeze babadde bawa obwesige oba bye babadde bakkiririzaamu ennyo ekyokulabirako eky'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga nti ate ye yeetabye mu buli bw'enguzi, ye yeetabye mu kwegabanya ensimbi y'omusolo. Kakati entalo ne zongerera ddala okubalukawo mu kaseera kano. Florence Namayanja agamba bagezaako okulabika nti bamukuba blackmail. Bano abakulu nga bwe tubamenye ba Bedi Bwanika, ba Juliet Kakande, ba Mathias Mpuuga. N'olunaku olw'ejjo twabalabyeko e Masaka awo ababadde mu nteekateeka ya kuzimba nguudo era babadde ne road committee ey'e Masaka awo. Oweekitiibwa Meya teyalabiseeyo Florence Namayanja. Era oluvannyuma lwa meeting eyo abalwana Namayanja bavuddeyo nga boogera ebigambo ebisongovu okukira omususa, ebigambo ebikaawo okukira omususa nti oyo otayagala nkulaakulana mu Masaka abo mubalabye beenoonyeza byabwe ne babalumiriza oba oli awo n'okwagala okutunda ettaka ly'ekibuga Masaka. So ezo entalo eziri e Masaka eyo zennyamiza kuba bw'otunuulira ekigendererwa ekinene eky'ekibiina ki National Unity Platform kwe kulabika nti batunula ku ntebe ennene. Kuba bino ebintu byonna nga bwe bitambula n'okunyigirizibwa bannayuganda kwe bayitamu mu mbeera ez'enjawulo, ebyo ebintu tebijja kutuuka ng'obukulembeze obw'okuntikko tebukyuse obw'eggwanga lino. So nabwe kito wakati mu kulwanira obuntu obuli petipeti, obuntu obukunkumuka, obufoofofo, bo bakuse embuto zaabwe, kiba kyennyamiza bannayuganda abaabawa obwesigwa n'okubawa ebifo by'obukulembeze. Wakati mu kuba nti eggwanga limwamiddwa obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi, service delivery tezikyatuuka ku ground olw'enguzi efumbekedde mu gavumenti, nga ne mu kaseera kano abali mu gavumenti oba oli awo bali mu lusirika nabo bakkiriza nti ddala kituufu eggwanga lyadobonkana, obuli bw'enguzi we buli tuli mu crisis. Ensimbi y'omusolo eriibwa buliibwa abantu abali mu bitongole bya gavumenti oba oli awo n'abali mu masiga amanene aga gavumenti. Okitegedde? So mu mbeera ezifaananako bwe zityo munnansi kimwongera okulabika nti yennyika, kimwongera okulabika nti anakuwala nga n'abakulembeze oba oli awo bandituusiza amaloboozi gaabwe bali mu kulwana butalotalo obutategeerekeka. Mu mbeera amasomero gye galimu oba ebyenjigiriza, mu mbeera ebyobulamu gye birimu, mu mbeera ey'ebbula ly'emirimu mu bavubuka ng'abaana baffe abawala oba oli awo abandibadde emyaka egy'okutebenkera mu bufumbo nga banyigira babbaabwe lutooke. Mu myaka emito abalala bakyali mu myaka gya kusoma bakulumulukuka nga beeyiwa mu kyondo ky'obuwalabu ofuna emirimu, nga n'abamu oba oli awo basomye, bazadde baabwe batunze obutaka, bazadde baabwe batunze obumwanyi, beewoze looni okulabika nti abaana basoma. Abaana n'amadiguri gaabwe n'amadiploma gaabwe bakulumulukuka bagenda mu byondo by'abawalabu okulabika nti banoonyeza ekigulira magala eddiba. Kakati abakulembeze abandivuddeyo okulabika nti basitula amaloboozi okulwanirira omuntu wa wansi, zezo entalo eziri eyo. Kakati Munnayuganda yakoze atya? Munnayuganda naawe solution ogiyina. Solution gy'oyina gwe butatunuulira bakulembeze kutereereza ggwanga lyo bw'oyagala libe. Abakulembeze baava mu ffe, bo ne bavaayo ne beegwanyisa ebifo by'otukulembera, ne batuguza ideologies ez'enjawulo, ne batusomera manifestos zaabwe ku ebyo bye banaatukolera, ne tuzigula ne tubasindika mu bukulembeze. Naye tekitegeeza nti baagenda n'emitwe gyaffe. Twasigala n'emitwe gyaffe nga twetengerera nagyo n'obwongo obulowooza, kuba nabo si banjawulo bwe baba nga baava mu ffe, si be batusinga okutegeera. Wakati mu kuba nti twabawa bukulembeze tekitegeeza nti ffe tetutegeera. Buli ekigenda maaso mu ggwanga tukiraba, ate nga n'ebinyigiriza binyiga ffe abali ku ground. So Munnayuganda naawe kennyini olina okulabika nti weebereramu
embeera okulabika nti etambula malidaadi saana nga bw'ojagala etambule. So kyekyo ekiri e Masaka. Ekyokubiri, Mathias Mpuuga era avuddeyo nga ayogera ku nsonga z'okukola ennongoosereza mu constitution amendment ne reforms mu electoral commission. Naye enjogera gy'ayogeddemu ebadde yakubalaatirira. Ajjukira twalabyeko Secretary General w'ekibiina ki National Unity Platform ow'ekitiibwa Lucy Rubongoya ng'avaayo ng'agamba nti amateeka g'ebyokulonda agaliwo bwe ga implementingibwa obulungi gasobola bulungi nnyo okukola ne mu kalulu akajja. Ne pulezidenti w'ekibiina ekya FDC Najja Nankumbi Amuriat naye n'akinoganya nti amateeka we gali gakola, that is when nga baga implementinze bulungi nnyo. So mu kaseera kano Mpuuga ekyasimbyeko amannyo tukole reforms bagamba obudde tewali bwe tuba bakwetaba mu kalulu. So nono akalulu ke Uganda nno kennyamiza. Omuntu bw'avaayo n'abanga essuubi lyonna alitadde mu kalulu ng'amanyi bulungi nnyo obululu bwonna nga bwe buzze butambula. Wakati mu kubanga Electoral Commission ekyali mu mbeera gy'erimu nga n'ab'ebitongole ebikuumaddembe oba oliawo beeyisa nga bwe beeyisa, ebyo byonna byongera okwennyamiza omuntu yenna asimbye essira mu kalulu. Naye ng'era bwe tukimanyi nti gavumenti yonna nga yakwenywereza mu buyinza obanga yo kyenoganya nti ffe tubafugira mu nkola ya democracy, ate akalulu kano bw'okabalekera kwa waliwo amaloboozi agavayo ne gagamba ddala kituufu bwe muba mukakasa nti akalulu mugenda kagendamu era bakababbeko nga bwe muvaayo ne mucomplaininga each and every election nti akalulu baakabbye mutuwa assurance kinti ne ku mulundi guno tebagenda kabba era oketabamu si kumala budde. Kakati ekyetaaga okulabika nti ate kitunuulirwa mu bantu abeebuuza ebibuuzo ebifaananako bwe bityo nti munange ne bwe mukazira ne mugamba nti mukaveemu, era omukulu ajja kuba gudde yajja kuleetawo abantu b'oba oli awo babasimbewo. Mu kubasimbawo basiige ekifaananyi eri international scene nti bannange ffe enkola ya democracy era Katumba yazze ne yeesimbawo. Akati gwe ow'ekitiibwa President Bobi Wine bw'oteesimbawo oba bakulembeza abalaba opposition yajja kuteekawo obukookolo bwe ajja alage nti byakalulu n'amagulu n'agagalika asigale ng'eggwanga litambula. So ekireetera bano abakulembeze ba opposition okwongera okwetaba mu kalulu oba oli awo kwe kuzibikira omwagaanya okwo n'okwongera okulabisa oba oli awo n'okumakinga sparking point enaaviirako bannayuganda okugamba nti ekimala kimala. Omusajja okuva mu mwaka gwa 2026 ne tugenda 2011 ne tujja 2016 ne tujja 2021 tukaaba byebimu akalulu kabbiddwa ku guno omulundi lwa tetuvaayo nga bannayuganda ne tugamba nti ekimala kimala. Y'ensonga lwaki abakulembeze b'opposition tebamuwa mwagaanya kweyagalira mu kalulu ako oba mu kwekweka mu mbeera ya democracy n'okulaga transparency ng'aleese obukookolo bwe oba oli awo n'abba akalulu n'enkoona n'enywa n'agamba nti bannayinze banneesimbyeko naye bannayuganda omukwano gwe banninako gundeetedde okuwangula akalulu n'ebitundu nga 85 ku buli 100. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Mathias Mpuuga bw'atyo yagamba nti beetaagawo electoral reforms oba oli awo n'okukyusa ssemateeka. Naye bino byonna oba oli awo abantu abatunuulira ensonga n'okwanalizing ensonga bagamba lwaki teyabireeta ng'akyali leader of opposition. Kyakubiri avuddeyo n'agamba nti alabira ddala obunafu mu Joel Ssennyonyi mbu we yali ava mu yafeesi emyezi 6 egiyise emabega yamulekera files ezirimu ebintu oba oli awo bye yali asengese okulabika nti akola ng'ensonga z'abasibe. Naye ate ekisinga okwennyamiza ye kyaga nti ekimwennyamiza nti Joel Ssennyonyi tabifaako ebintu yabimulekera. Ataddewo blaming games oba oli awo byataamaliriza ye nga emyaka 2 n'ekitundu agezaako okulabika nti ateeka akazito ku munne abikole era n'okumuteekako pressure etagambika. Naye mu mbeera ezifaananako bwe zityo era bannayuganda bakyasibwa olw'embeera z'ebyobufuzi. Ebyo byonna munnange kiraga nti gwe munnayuganda
olina kuvaayo gwe nga gwe n'olwanyisa embeera eno etambula ku ground n'ositula eddoboozi lyo n'otatiirira muntu yenna kulabika nti ebyo ebikuluma obittaanya oba ebyanja abantu ne bafuna ekiri ku mutima gwo naye buli woosirika nti ebyobufuzi bya bannabyabufuzi bijja sigala nga bikunyiga. Bantu bangi nnyo abakozesanga statement ezo mathala oba for example abasuubuzi abo be mulaba be baleeseeko enkola eya influence gye bagamba nti ebanyiga n'emisolo emingi gye babalabise nti babataddeko egibatuuse mu bulago. Tujjukiranga Dr. Kanutiza Besigye ng'akyali mu nsonga ezo ez'okulabika nti ateekawo embeera ya resistance w'okutuwa akabiki yayitanga mu kibuga awo ng'abo abasuubuzi abakola mu akeedi zaabwe bagamba oyo atumalira obudde atta bizinensi ezizaffe biki ne kakati saawa zino be bamu ku basinga okulabika nti bakuba emiranga naye biri tebaabitunuuliranga webbaka. Kakati Bobi Wine we yakolera statement oba eddoboozi eritambula ennyo ku social media mujja kiwulira, buli omu ajja kulabika nti akiwulira. Bwe munaakiwulira ne kibatuuka mu bulago oba oli awo munaavaayo ne mwerwanako nga bannayuganda okufuna enkyukakyuka gye mwagala. Eggulire eddala erisembayo lye tugenda okulabika nti tufundikira nalyo ab'ekibiina ki National Unity Platform bavuddeyo ne bawandiikira oba oli awo abatwala ekisaawe ky'Ekkololo Memorial Grounds. Oba oli awo ffenna abasinga no bamanyi kyenaalemu naye ng'ekyo ekisaawe kya ggwanga, ekisaawe buli munnayuganda oba oli awo waddembe okukolerayo omukolo bw'abanga awandiikidde bakikwatako ne bakimuwangira bwe twalaba n'abayimbi nga bakolerayo bato zaabwe. So ab'ekibiina ki National Unity Platform wakati nga bali mu nteekateeka ez'okujaguza ekibiina kyabwe okuweza emyaka 4. Ekibiina kino jjukira nti kya unveiling oba kyayanjulwa mu butongole ennaku z'omwezi 22 July oba omwezi ogw'omusanvu mwaka gwa 2020. So ennaku z'omwezi nga 22 ekibiina kino kiweza emyaka 4 bw'oba oli awo kiweereza bannayuganda wakati mu kunnyonnyola bagambye bagenda kutunuulira ebyo bye batuuseeko oba oli awo bafumiitirize ne ku ebyo ebikyagaanye. Kakati bw'otunuulira entalo ezibaddewo as of recently wano ebyo byonna ndowooza byakwefumiitirizaako n'okufuna way out ku buti ebintu ng'ebyo bwe bagenda okulabika nti ate babihandulinga mu kibiina ki National Unity Platform. Kuba ebyo tebibatwala maaso bibazza mabega ne bannayuganda oba oli awo ababayinamu okukkiriza ababayinamu essuubi nti oba oli awo be banaabatuusa mu nsi ensuubize nga bakulemberwawo ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'emmunyeenye yaabwe. Ebyo byonna baagala okulabika nti babitunulamu oba oli awo ne basala n'entotto ku butya bwe bagenda okulabika nti babivvuunuka ebibasoomooza ate oba oli awo ne beewa credit awamu n'okweyozaayoza ku ebyo bye batuuseeko mu bbanga ery'emyaka 4 gye bagenda okulabika nti baweza. So mu bbaluwa eno basabye abakwata oba abatwala ekisaawe kino babategeeze that is when ennaku z'omwezi ezo 22 teziriiwo, babategeeze mu bwangu wabula ate ne babasaba babafikisingireyo oba babawe date ey'olunaku olulala mwezi ogwo gwa August oba omwezi ogw'omunaana nga tegunnaggwako bo basobola okwadjustinga oba okwongerako ne bajaguza bulungi nnyo okutuuka ku myaka 4 ng'oba oli awo bali mu byobufuzi oba mu byobukulembeze by'e Kampala Uganda nga bannakibiina ki National Unity Platform. Tebakoze bubi, bannayuganda babaaniriza bulungi nnyo, babaagala nnyo era baakukumbira ddala obululu mu kalulu akawedde aka 2021 ne bavaamu ng'oba oli awo batolotoma n'okutolotooma nti akalulu kaffe kakwatiddwamu, akalulu kabbiddwa era abamu nga balina n'eŋŋomba egamba nti eyawangula si yafuga. Abo bakibiina ki National Unity Platform mu mbeera ezifaananako bwe zityo tubozaayoza oba oli awo okutuuka ku buwanguzi buno. Ekibiina okumalawo emyaka 4 ate nga tulaba successes zaakyo ezitagambika nti bibiina bingi nnyo ebirudde wano mu Kampala Uganda oba mu byobukulembeze by'e Uganda nga ne bubabuuza ebyapa oba endagaano z'ebitebe byabwe
banyeenya mutwe oba oli awo batunula ngaazi nga tebabiina naye ng'abamu bali myaka 40 gye bagenda okuweza, abalala bali myaka 5 naye nga bakyali awo ebintu bubabuuza nti bannange wawe mwasimba amakanda, ekiraga nti ddala kituufu kibiina kyajja kukolera bannayuganda era ababawagira tugeze ab'ekibiina ekyo mwabateekerateekera wano batunula ngaazi. Naye mu bbanga lya myaka 4 ab'ekibiina ki National Unity Platform balina we basimba amakanda ng'oba oli awo n'endagaano n'ebyapa oba oli awo ebyekifo ekyo babiina bulungi nnyo. Kyekitebe kya National Unity Platform Makerere Kavula awo weekiri, oba oli awo baggulawo n'essomero erigenda okusomesa abantu obukulembeze, National Unity Platform School of Leadership, eyo ng'eri Kamoocha wali ewali ekitebe initial ekya National Unity Platform gye basimbula ne bafuna ewagazi wano Makerere Kavule we bakolera emirimu gyabwe we gitambulira. So National Unity Platform ne offices ez'enjawulo ze baguddewo mu regions ez'enjawulo, ezo ze zimu ku success ze bafunye era ndowooza y'ensonga lwaki bafunye obuwagizi bungi nnyo eri bannayuganda, ng'era babo balaga byonna gye batambulira. Ku lunaku olw'Emmande bagenda kuddamu ne country wide tour oba national wide tour, baddemu okutalaaga ebifo eby'enjawulo, Kitugumu, Waisingiro, yonna Sheema, Ntungamu, ebifo ebifaananako bwe bityo wiiki ejja gye bagenda okulabika nti batalaaga. Nago tujja bba tugabaweereza ne bwetyo bwe tugezezzaako okulabika nti tutemaatema ku mawulire nga bwe gali mu kibiina ki National Unity Platform. Tulwebaza abatambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe. Ganja Fad ge mannya Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.